tugenze ebweru. Ogenzewa? Ngeze mu America. Ogenze mu America. America. Enjega yagudde mu Atlantic Ocean. Munyanja Musemayanja Atlantic Ocean. Kati waliwo abagagga abagenze mu nyanja Atlantic eri munda wansi nga bagenze kulaba meeri eyabbira gye bayita Titanic wansi eri mu mazzi. Titanic si firimu. Titanic film, The Titanic. Ne filimu eyo okuzanyibwa erimu ba DiCaprio erimbani. Titanic si firimu. Film. Kati naye era Titanic meeri yaliyo nga bagita Titanic. Bungereza ng'ekyasa ekya20 kitandika mu 1900 nga kitandika waliwo abazungu bangi abava mu America, Germany, Ireland ne Europe nga basala ne bavaawo ne bagenda mu America nga bali ku meeri nga balinya meeri ne bava mu Bungereza ne bagenda meeri bagita Titanic. Kati zaali za njawulo. Waliwo zibayita Royal Mail Ship. Yes. Njegede Royal Mail RMS. Waliwo ekika ekya Olympic oli kibayitanga Royal Mail Ship RMS Olympic. Waliwo RMS Titanic ye yagwa mu mazzi ne RMS Britannic. Nze bulijjo manyi nti Titanic ekoma ku firimu etiise nnyo nga bantu bagwerawo kulya ku meeri. Kati mu 1911 waliwo competition nene nnyo nga business y'amaanyi okujja abazungu mu Europe obatwala mu America bo bali bazudde ensi empya engagga. Kyova olaba nti ebibuga byonna nga bulaba York mu Bungereza eri waliyo New York, Hampshire mu Bungereza eri waliyo New Hampshire nga bagenda babituuma bwe batyo tuzuddeyo ekipya katukituume nga bonuga nti Newcastle nti New York. New York kubanga oliyo York ebungereza, Hampshire ebungereza eri New Hampshire bwe batyo. Nkutegedde bulungi. Kaakati emmeeri eno ya Titanic kwe kugizimba nga nnene nga yabagagga ng'erimu buli kintu kyonna nga yakitiibwa. Abaana bako firimu ya Titanic yalimu ne classes nga waliwo first class ng'erimu gym, swimming pool, smoking rooms, restaurants, mu 1911 cafes, taxi bath nga buli Moroccan bath. Taxi bath mwe banaliza abagagga nga cabins ez'abagagga be bataba opulent abali mu level it's opulent badoni abamazeeyo emmeeri eno erina gye bayita micromigrams ng'esindika messages eno ku lukalu abantu bafuna message abali mu America ebungereza. Era emmeeri eno Titanic baali bagikola ng'egenda kuba unsinkable nga tebbira nga yo tebbira. Titanic firimu nagiraba kaakati era ng'eriko n'amaato nti singa eba efunye obuzibu amaato gano bagakasuka abantu bagenda bagatuulako naye abatamidde naye enjega negwa. Tetwogera ku MV Templar. Enjega negwa April 14 ku luno Titanic yali eva ku mwalo gwe Southampton mu Bungereza. Actually yasoka kwekonako Bufalansa nembana negendako mu kibuga we ekirala negenda kati eba wakati mu Atlantic nekona ekiyinja kya ice kibaita iceberg nekitomera bwekitomera enjiga negwa nibatandika okasuka gali amaato nibatandika okugalinya ku basaabaze 2224 abaliko kwafaako abasaabaze 1500 bawona ne yali yagidesigninga yennyini yafiiramu n'abaali bagivuga ne bafiiramu. Kati emmeeri eyo Titanic yevaamu firimu gye bayita The Titanic eyafulumizibwa mu 1997 naye nga production yatandika 1996 era okugikola kwamalawo obukadde bwa $200 million. Omwali abazanyi nga Kate Winslet nga kuliko n'omwana Kate Winslet bwe bali atula nsaako ne Leonardo DiCaprio oyo yagizanya nga bazanya eno omuwala omwavu asisinkana omugagga ku mmeeri yafuna obuzibu. Era bw'oba oyagala okukyaza omugenyi awaka olimemuwa byakulya oteekako yo firimu akabirawo tasaba na mmere yaddakiika 1995 asibula busibuzi nga talidde yalimu romansi ne drama fact ne fiction. Fact kubanga emmeeri yagwa, fiction bino ebirala bibagatta ebigategate mubagizanyira mu swimming pool zekyo kyamalamu amaanyi mu swimming pool
kyokka bw'ogiraba amaziga gakujja n'owulira ennaku n'omera olutiko naye ekyasinga okumalamu amaanyi kugamba nti bagizanyira mu swimming pool. Tebereza. Can you imagine? N'okabira ekintu kye bazanyira mu swimming pool. Kaakati katuzeze ku njege eno eyaguddewo. Kati enjego kuyitira mu bwangu omaze tujja eri ku firimu ya Titanic. Kati Titanic olwokuba nti yagwa wansi tebagisikangayo abantu bagendayo okuva 1912 tebagijjangayo wansi eri ku ntobo ya ocean Atlantic Ocean. Kati abantu bagendayo ne balambula ne balaba ebintu ebyo ne balaba coral reefs ne balaba enkonge ebintu biri ebikwatakwata ebyennyanja ebyennyanja mwe bizaalira corals eyo wali zi phytoplankton zizi plankton zobo obutono florence and fauna. bino tubitadde ku TikTok ne ku YouTube, followinga, likinga, subscribing. Twagala obirabe. Kakati abantu babadde bagendangayo. Kati waliwo abagagga abakola emmeeri eno. Omugagga yali ku Titanic gwe samukule bamita JP Morgan mumuwulire omungereza JP Morgan bagagga nnyo naye teyafiiramu yali busy n'atagenda ne bamutatabera ku mmeeri eyo. Kakati ku mulundi guno waliwo abagagga abapya kampuni eno bagiyita Ocean Gate eyina emmeeri eyaayo bagiyita The Prince egenda kati bwegenda mu mazzi omwo mu Atlantic nebaako kye bayita eringa submarine naye ng'eno ntono bagita submersion eba ntono kaba katonotono ngagendamu abantu gabameka nga 10 kati muno mwabaddemu 5 nga gundi katera okutulamu Putin nakiri eri wansi n'alambula zi submarine katujja katono nnyo radio tweyongeddeyo kati atuuliriza tuli ku Titanic naye kati twogera ku submersive eyakoze ekyabagagga okubbira kyavuddewa tukijja eri ku kikolo tukibawe nga bannasimbula bafefesimbula abategera ebintu bino fumita empere kaakati ekyenjawulo ku ya Putin kukali aka Putin katera okubeeramu ya Putin yeeba n'oluggi kandabirwamuko eba n'oluggi naye eno bwe mumala okuyingira munda mubanga bayingidde mu ggi itegedde bwe muyingira munda ne babateramu oxygeni wammwe nga bamazaako essaawa 96 nga mulinamu emmere ne bamazaako paka lwe munadda mulimu munda ne toyileti era abantu bano bagenda ku Sande nga basuubira okumalayo essaawa 7 zokka 7 hours. You know, oxygen 196 hours. It's an emergency, undertaking. Nti in case waliwo obuzibu baba kyali n'omukka. Mumala okuyingira basaanikirako ne bakubako bolotsi. Libiti ne bakalibitinga kati enemmeeri ebekikontrolinga gye beta The Prince yekikontrolinga bali babeera ali munda avuga abeera eri munda naye nga asindika messages eno nga bwovuga ennyonyi era olaba buno video games abaana ze bazanya nga banyiganyiga obuntu tubwe buti nandibadde nakalese naye kaleseyo banyiga obuntu naye no bwe bakavuga oba onyiga booti ne kaweta n'onyiga kuba bali abali ku mmeeri baba monitoringa nga nejje mulaga be bamanyiyo nga bwe balinga kwe babakontroba kati weta kati mudde wano ebakabamu munda gundi abakavuga kakati ku mulundi guno era bwe bakoze ne bayingiramu babadde 5 kuliko abagagga 5 kuliko Hamish Harding oyo Mungereza azitoba billioni $1 jajjange kuliko Omupakistani naye nga Mungereza bamita Shahzad Dawood azitoba obukadde $350 yabadde ne mutabani we emyaka 19 era babadde boogera ku musajja ono nga amaze okufa bagenda nti mutabani we yabadde yatidde olugendo luno nga yalutya dda kuliko ne CEO wa kampuni eno yabatute bamita Stockton Rush naye yabaddemu nga mulimu n'omusajja Mufalansa bulijjo abadde nga agendayo era nga bamumanyi nnyo nga bamuyita na Mr. Titanic bamuyita Paul Henry Nager Mufalansa naye nga mulubira nnyo diver bulijjo agendayo yabadde sikipya era nga bamugasaako na Mr. Titanic olwokuba nti agendayo nnyo ogirambula eno Titanic ali bagamba nti it is unsinkable era nga omusajja yagikola yagamba nti eno ne Katonda tasobola gisinkinga
bwate bwe yagamba yayogera yagamba even God cannot do it, he cannot sink it kubanga yali esinga okuba ey'ekigagga mu biro ebyo. Era olaba firimu ya Titanic ey'ekigagga era bwe batulabanga ku firimu ya Titanic toli mu Kampala abafiirako baali bagagga okusinga okumanya yali ya binu nnyo n'okusinga eno eya Templar nti ne bwe yamala okufuna obuzibu amaato gali be baali bagakasusa ebweru abantu baba rescuing bayise emmeri ezirinaanyewo naye olwokuba nti waali wala nnyo miles 400 okuva ku Canadian coast tuka we yali ebidde ng'emmeri buli emu eri wala okubatuukako nga gano amaato galina okutwala abantu kati ate nga be batwala batya okuddayo nti bandiremererwa okukola ki okutaasa abantu kati bano abasigalako abayimbi abaaliko basigala baba entertaininga paka lwe yabbira ogusembayo era yatuuka ekiseera DiCaprio n'asigala ku kanankani bwati ku katiipu paka we yaggwerayo wansi mazzi n'abagagga bonna. So kati abagagga bano okuli oyo Paul Henry Nagere Omufalansa batuuse ekiseera bakoze amawulire ensi yonna kyekyabaviiriddeko okufa oba ofumita empere bwe babadde bakata bwe bati nga wayise essaawa 2 bo badde balina okumala essaawa 7 mu ssaawa 2 ne baluzinga contact n'emmeeri eno ebacontrolinga enebweru nebagamba naye tetukyakiraba abamuwuli ne gatandika okusaasaana wonna babuze tetukyabacontactinga kye baafunye bakiyita catastrophic implosion nga boolaba waliwo kyetwandiise explosion to explode kwabika nga ekintu okutulika ng'ekizimba implode kwe kubanga kigwamu bugwi kati kino kyaguddemu bugwi obwedda balubbira ba-Amerika n'emmeri za Amerika ne Canada embwezibbira C-17 ne gundi jjukira ababbidde bagagga nnyo kyova olaba ensi yonna ekimanyi obwedda buli omuli Abafalansa obwedda babitaddemu emmeeri US Coast Guard abasirikale ab'okusabumalini zonna obwedda bazisindika mulimu baddayiva nga bali omu banoonya bakombinzi oba banoonyeza ekifo kya square feet omutwalo mulamba gundi robots emmeeri embwezibbira zetuyita remote operation vehicles nga zigenda zikebera kati ne bawulirayo amaloboozi ne bagaa nti bandibanga bakyali balamu remote operation vehicles kuba kakati batebereza nti singa baba balemereddwa nga babuze bubuzi oxygen owa 96 hours yabadde akyaliko naye we bwawungeeredde jjo saawa nga 2 ez'ekiro ng'asigazaayo essaawa ntono okuggwamu babafunye tebannabafuna kaakati nga baga nti singa aba aweddemu singa aba aweddemu mutandika kunogoka omu ku omu asinga okukozesa omungi yasooka okunogoka then paka kwakozesa ki omutono kyetuyita hypoxia nobanga oxygen abaweddeko wabula kati olw'okuba nti bano kyayabise kigwamu balina ekintu kye bakonye ne kikifumita nekigwamu eri wansi kati bano ababadde bakombi nga bwe bategeredde nti bano bafudde bonna kwe kulaba ekitundu ku submersive eno akapampagalu ekipapajjo kale kipapajjo ne bamanya nti ddala bafudde kubanga amazzi mangi bali aga oceani nga muli eri wansi ku ntobo pressure yokka bagambye nti pressure ebebatuddeko ebanga bolaba howo ng'etudde kugundi oba katugabe kunkoko eno sino tulaka ng'ejjudde omusenyu ogw'omulwera ng'etudde ku sseggwanga ku nkoko tosobola kuvaayo ne bwe era bagambye nti eno environment mwe bali mbi nnyo 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 tebasobola kuwona era balabika bafudde ge mawule kati agali mu nsi agatunda gegali mu nsi gegatunda bino si byakatolubwama mutusaasire si byoli munaddiini ebusoga yabadde agenda okwanjula kubaga nti bamukwatidde ate mububbi bw'ente si ebyo ngenkola yaba tiktoka bwebeera sharinga likinga followinga subscribinga fumitirako empere first class okutya mukama amagezi mwe gasookera olaba ennyonyi buli kumakya zitendereza katonda otya mukama simbula genda okole bagala okubuuza ku bantu nga obwavu obukuliko ennaku zino
buyitirivu nnyo oli mu kapeeya kali kenyini akakambwe kajjula okutta obwavu akapeeya kajjula okutta era weebuuza oba abanyigazi koodi ez'okwewola ku netiwaka z'amasimu bakikola butonnakokedde ku makya okubira ku saa 11 akubuulira abeewola ku masimu banyiga koodi ki owulira ensi ekunyiye okutya mukama amagezi mwe gasookera olaba ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda okutya mukama simbula genda okole eri gye twogeddeko submassive eyayononese eyabidde ne implosinga yo yafotose kale ekigambo ekituufu kiri nti yafotose ekifo okutuulamu kya mitwalo 25 ekya dola muzawano bwokubisaamu 3700 pa dola bwe bukadde 925 obwaffe miliyoni 9 kawumbi kakati bafudde ate nno ng'omalayo bebala akawumbi babadde bamalayo tebereza essaawa 7 bakomewo zesevugiramu okuva wano paka Masaka n'enzira okusasula akawumbi akalamba emiliyoni akawumbi kalamba kusasula biliyoni emu eya Uganda buli muntu katonda yayingidde ne mutabani we biliyoni 2 kati gwe ngobeerawo ng'oli mu kugenda egundi mulungo Egypt okulambula kati bagenda Egypt ne Africa One Tours and Travel advantage eri ku lugendo luno tusobola okusasula mu installments October wanatukira ng'omazeeyo ate visa ya Egypt tebajja kugikuma tugira ogenda kukola mu yo nyangu nnyo era ogenda wali emuyenga ku Catherine House nawe wenyini ku Muyenga Tankiru Road olinyo mwalirira okukola ki ogusooka muziki nebisanyosa mwasuze mutano mikwano za fabina bakededa bali kuchira mwenda kutunzi mukaga ene topredo kade kasimbla first class is a Friday leo lwakutano era nga banasimba tuse okubate tubateka mu weekend mada kudakika zizo aziweze musanvu ezagala kuseka 12 sokumacha kunaku lwalero temukamakeza olunaku olupya lwa weekend Friday kesitetuka otegera mutekezi nti weekend etuse era gwe atekateka okuba nti no oyingira ekibuga namwe abagenda okukolera ebweru wacha bakifuluma obona okutegera nti sawa yakusagula ki toke tumaze okuba tuyingirawo olwalo ziri 23 tuli mwezi ogw'omukaaga tulabikanga abagumbawumba kubanga otuba tusigaza wiiki ejja by Friday bwe buti zijja kubeera ennaku z'omwezi meka 3 meaning next week ku Saturday zijja kubeera ennaku z'omwezi lumu olwaki olwa Julayi olwaleero lupya mukama alukeseza omudingidi wa Ssaabasajja alikawesa muwonge jatusedda nange omugagga kamagu nanyini bunda nyini bisanyisa sabatooke mando fwe tubaga nti no mwasuze mutyanda watrifeka tuwamuno wekitibwa nange David Ronald mubiru namu ekigambo ky'omutima gundi mulago Paul Stesk Mwanjazi Dr. Mike Madoka ino bulio efiziba eza msakoti wasuze otyanda wenajoli eyo ali kusimbula first class abali ku mukubo abali ku bugali abapikipiki abali mu zino zinuwa abali mu ziwishi zikayeni abali mu zipaso abali mu butoyota buno butono bayita ICC mwena ne IST asuze motyana lwakutano abagenda mubyalo abava mubyalo nga bajja mu kibuga abamakabiri nga leero lwoswitchinga olinga akyuse gali erore layini ova kwena gali ebukedde kweri leero lwakutano soka twakededda lero ensonga entakamiza Dr. Robert Yiga ne sweetheart we bagirindiridde Dr. Robert Yiga mtegede bulungi video therapist agambye nti kasita ninda Levulandi ndi mu mmotoka bw'atandika entakamiza bwati katusimbula katugenda kusimbula kuba beetaaga bagende mirembe kuba waliwo akabenje ka bodaboda kensange zaawe kukyerisa nga howo etumidde owa boda kukyerisa awo wenyini ku ofisi ya Sejjirinya kumaca kuno ng'oli abadde apala bupazi
nkugambye nyeze mbalumi essula ey'omunaana olunyiriri olusooka abaluumi ku lwa 5 ntegeeza romans ebbaluwa pawulo gye yawandiikira ab'e Roma essula ya 8 bayibuli nti kale kaakano tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu n'olwekyo ng'oyingira ekibuga manya nti toliiko musango toliiko musango toliiko musango toliiko musango. Chicho Landiroad uyaze Landiroad simbula omugagga kamagu ne Ronald mubiru omudingidi aligawe samuwonge batusimbula olusimbula musimbula Odita Patrick Sebali ne yakoze eki yakededa abali mu diaspora abatuliza abatwala abana ku masomero mwami Edgar ne Gloria de kwesiga bakededa n'abala bamaze badropinga kati bavuga ku dropinga bakyala baba ku dropinga bami mwena tubaga nti no good morning ayingidde ku macha ngaba kigozi Michael ayingidde ku macha kigozi oba avaawa ndoza ava kuweereza mpira ku TV ndoza ava kukola ava ku mulimu abasawo bakola ku night duty aba security guard abagenda okukyusa ojje muwe mundu alaba amasasi ameka ojiroze kutakoba mubanga ochekinge ojjeko magazini ogulewo sefu okokinge olaba oba mulimu ki esasa erisigaddemu gonna olabe temuli ozeko magazini ogimukwasanga tuludde waggulu oba wansi ku ttaka ogimuwe omanyi waliwo abamu ngaawo wennyininyini ye wajja mu uniform ate olina ajambala ye nagendera mu civilian clothes eba tewunya ebyo ebitongole ebimu tebirina sente ate abamu ekiro asula akuuma ate emisana nagenda nakola obwa poota kati bwatuuka ekiro nadda okukuuma olwo okwesigama buwaati ekitooke oba ekisenge afuluta n'okusinga bakuuma wange twagala okutumira ku bakyala ba corporate abakyala baki ba corporate bino mubiwulire nga wakanoba ewabbaawo wabula wakwatagaye ne muwala munno naye eyanoba ewuwe kati mwapangisiza apartment yemu ku mwembi tekuli awamu ne magezi nti mulwanirire amaka gammwe bino manyi biri common nnyo mu bitundu nga Ntinda Kisaasi Kira Buwaate Kungu n'Ekiwatule n'ebitundu ebirala ebirimu nnyo za apartment mu bufunze mu Kira municipality osanga abaana bobuwala nga ba corporate ng'omu yanobadda kati n'atandika okuvugirira banne bani babagenda out kati ono eyanoba atannanoba babagala baddeyo mangu nnyo wa ewaka bakumanga kati onataka okubavumirira kati nobera omusajja twamala ebbanga ddene nga tusoma kakati aba teweetongodde olina okwetongola lwaki omusajja akufugirira bwatyo biki wazaala abaana babiri ne biggwa weevuga kiki ennyo ne ku nyumba naye wateekako sente kati zivamu nga n'omulala anoba nali nkirabireko nga naye anafuwa kati ono anobye olwokuba batalina mangu nnyo watandikira ngagenda abeera n'oli munne yanobedda mu apartment nga batandika okugula engoye nga batandika okukuula abasajja mu kibuga nga batandika okucakala babeera ku biiki babeera ku maato motoka za buli kinyumu kyonna be bagendeyo mu comedy night comedy store biki nga kubonna tekuliika wamu ne magezi nti tuddeyo mu bufumbo bo baano babyaggwa katata omulembe omulabe gujja omu ku baano banaga nti kati kufumbirwa ngate bafuna abasajja abapya nga babeeyiwamu gamba munne you know what so and so is serious semakula is baganya ab'e London ne mu America ne Canada ne South Africa and you know what he's flying in nga kakati nze ndi ku international level nafunye wejobaga abakunumbakooye obayita mmere gendewo mukira gye biri mukira mubakigozi Michael Kampala n'emirano obudde si bubi n'akamu ngero bweri Friday tiwali nnyo kiraga nti eneetonya naffe abali mu diaspora ng'omwana w'obulenzi Beni Sento
Sentongo Wankima banywanyi Wankima musajja muyonjo nalaba benzi ye yonna masaba nze nakula naye musajja buli naku ngubanyuka mu judiciary ng'agenda ali parliamentary avenue wali omusajja akuba engatto mu maaso ga cafe pap nakuba engatto natwali nanyoka akawo nasoma amawulire gatusobodde kuyita mu misana n'agayitamu awo omuyita mmere Beni Sentongo. Twagala okubuuza ku baana b'obulenzi abaami ng'oliko owa bodaboda atera okutambuza omuntu wo naye nga bakwasaganya nnyo emboozi naddala abaana b'obuwala bava obuuyi buli singa abaana owa bodaboda amutambuza nga naye wa buuyi buli bwamutuusa ku geeti bayinza okunyumiza kumpi ekitundu ky'essaawa oba essaawa enamba nnyo leero kasita kabatanda ne bakonekitinga ku kyalo kimu kiti nga aveeri nti weebusenyi owa boda ne mukazi wo nga weebusenyi ng'ate gwe oli musogo oba oli muganda boda ne mukyalo bayinza otuuka ku geeti banyumiza essaawa 2 n'obuuza nti banyumya biki nga musensedde nnyo Radio. Kyakadde ka mudingidi wa naye omwaganya kutaano olumanyikiddwa mu bulungi mwanyi Saalongo Gasita Ssemwanga yeyanjigiriza ekigambo ekigaa nti olwokutaano olusala 2 lusala olw'omukaaga n'olw'essande ng'omyuse amaaso ate nga ne bassebukyali wefudde nga badokita bayinginiya n'abala bakola emirimu egy'ekikugu nga bw'aba tatadde mu byakunywa byo talowooza nnyo nakubafuna concentration ku kintu ekyo badokita bamu basooka kuyiwamu ne bayinginiya ali ate inginiya Kamunvi inginiya Charles Kamunvi inginiya Doni Seruwaji Kisimuluzo inginiya Furedi Mayanja Kagwa yawasa dola omu bwati ate Dr. Kennedy Igunga Dr. Kennedy Igunga ne Dr. Dickson Kamukama omanyi Kamukama kosefumu naye ennaku zino babadde balambula ebitundu Greater Kampala Metropolitan Mpigi Ntebe Wakiso mu Kiragi bagenda okukola emirimu ngali ne minisita ajatimiza Kabanda bali ku butale mu Chofa Togabye Kabuye agende nakasesero mubakenda Chofa Togabye Kabuye batodira ogumu ogwengeye waliwo omukyala amuyita Rose Namayanja abeera ku Shamba Complex ye mukyala wa mukoddomi waffe Fred Drake Kizito bamuyita Rose amanyage gafanaganira ddala ag'omukungu mweni alemu bantu bangi befanaganya kakati ne balooya abali mu pesi nobakedede omuli nga ekulirwa kanso George Musisi bakededda ngeri yamu embuga wageyo kanso Dennis Buga yeta awumuddemu era kubalima yetegekera bagenda kwekubala ensubuga po agenda kulembera mu tiimu y'emawokota agirete mu kiseera wankulukuku maaso ga Ssaabasajja ate kwatagane ne tiimu ya Busiro ekulembera nsubuga po maaso ga Ssaabasajja tugutuli mu kaseera kazibu nnyo kakati mbalala bakazi ogwa Kayondo guddamu leero ona lebo Kayondo Fred yawangula akalulu nawangula akalulu nawangula owokusatu wa Nuupu n'amuwawabira mu kooti nga asiponsalingirwa kikabibwambo oyo gwe bawangula eyavaayo bamaliriza okusponsalinga owa Nuupu ate owa NRM kati Kayondo n'abamega mu kooti rawundi eyasooka ne bajulira mu rawundi eyokubiri Kayondo n'abamega kyokka obutamalira bwa namba 3 n'ajulira nti ayagala Kayondo Fred ensonga genda kuwulirwa amala budde tajja kumalako na Kayondo Fred amala biseera byamala budde byambulamu amuwa sente tuwa amawulire Nandale Kevin ne William Katumba ne Kagwa Mbaraka bakededda omulangira Richard Ndawula oli waffe wa munda owange William bino n'owegendereza abakulembeze b'ebyalo bonna mu Buganda bonna ebyalo be bayita ba chairman LC1 oyinza okubamenya amanya chairpersons LC1 njogedde mu Purulo very good mu Purulo sisinjula kibadde specific kwomu kakati bakozemu ekiwandiiko nga bakulembeddwamu chairman w'ekiteezi omumanyi bulungi nnyo simumanyi chairman w'ekiteezi Bumbu simumanyi kakati bagamba bwe bati nawerekerako chairman w'Ekabaga Mulindwa Joashi
ono yezaka Godfrey Mberambi bagamba nti bagenda basa bava kodi Katikkiro wa Buganda ate bakalondebwa akkirize omuyimbi yayimba oluyimba ti chairman yafudde lukwatiriremu lwaki oluyimba luno chairman yafudde abasoka tuliyano mulumbe chairman yafudde Kenneth Sempija byagala ebi kakati ne gundi bagamba okugamba mu chairman yafudde tuliyano mulumbe oluyimba olwo lukubibwa ku mukolo okuliko chairman omulamu nga chairman ne bamala ne bagatugulawo omukolo chairman w'ekyala ye ayogere ku oluyimba olwedde lwamusedda terumubaze mu makezi kyokka ate anawusa ate abalala ne bamukuba nti lumujjeeri lumujje watudde lumulete wakwatirawe DJ tuwa oluyimba olweta chairman ayogere atuwakase ku bya security ng'obadde bamukubya akalutalo ekadya kakati bagamba Katikkiro kkiriza oluyimba olwo luwerebwe oba luzikire luleme okuyimbibwa kuba tutyobola abakulembeze b'ebyalo jakuzimbira ennyumba njibunye eminyolo nange nzikiriziganya ne basentebe nti oluyimba amalala wemandeeta amawulire amalala gegano bannayuganda bongedde okubuuka abayimbi Aleyeni Sikini ne Palaso abagenze ku nnyonyi emu ne bagenda mu kivulu kyekimu mu bbendobendo ly'e London basobole okuba nti ne bagamba olutalo tuluteri naye n'ekigenderero kyaki ekyokusikatooka si kibi naye mu ngeri tewalina kubeera wuddiisa muntu ng'onoolisika kubanga nange ettooke ndikola ki ndyetaaga kumbuzi nenda zati bagudde oda wange ebyo wabivaako nazati wange mama nazati Black Beauty ngubuzaako nnyo ne batabani baffe ne bawala baffe nazati mama holo pepper smart mwana wa mukama yajjula ekigambo ate musabi wa wano buterevu nyo nazati Black Beauty alina eriisa ery'ekimbejja nazati wange ani namatovu ng'alina mwandu wa katolo bwama omugezigezi amulumbye omanyi ayagala kumuwasa badanga nti ebintu ebiri amulumbe biri emmanju mu ssubi omugezigezi amulumbye n'amubalira omulimu namuga kakati etamu ewulira muliro gusooka kyolina okukola nga omukulu yakafa ate olinawo ku mabugo kyolina okukola kiri ekintu eki kankunoonyeze wogenda oteeka adiweya mundeeba abantu bonna banakusanga osobole okugira ki ku mabugo gali obeeko kyokola gali wamabugo wegali agakola mu adiweya amabugo agayingira obukadde ebibiri temuvaamu adiweya ati bali bagula emmeri amabugo ojja kuleetera omubaka mubamba nti nsereko baloze nti musereko yali mwalufu nnyo omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula fawaka genda onoonye sente simbula tubatumiddeko nnyo bakopuleeti nga kampuni yammwe ebawa lanki ebawa lanki naye nga sente ne bazisalako ku mwezi nga kukoze eki nga guweddeko wabula olwakapeeya akakuyisemu ensangi zino wasazewo guno omwezi bwe guggwa togenda biddamu olabanga service provider akubala ekifuula nnenge kuwage nti ebyemmere obikoyo oyagala sente zo tokyagala byakulya ku mulimu kuwa mmere kubasalako ku mwezi bweyagala zizo weeyiye obwavu bukulumye nnyo ebyemmere tobitegeera muli mutya abaami ng'olina omuntu naye ng'akutamiriza tikitoko buli we mutuulako awo nga muli mu kaseera kamwe ak'eddembe muba muli awo mpolampola mumuddemu ng'atandika okuteekako vidiyo za tikitoko ng'ate azireekanya
abirekanya ekyo kyokka owulya kimukutamisiza kubanga newe mba muli mu buli sawa mubeera mu attracting attention y'abannammwe oba muli mu restaurant ngaawo oba mu gardens buli sawa baba batunulayo ababikula tiktok bwayambusa bwayambu video ku video ng'ate ziri waggulu ng'eno bwaseka eno bwanyunga gwe takuliiko ne bwonyumya emboozi alabanga gwe atakola ki atalina byamakulu takuliiko yadde ne bamugamba nti waliwo ekizibu ekiti awuna buwunyi ne mu maka mwennyini era ogenda kulaba nga edistracting abantu kyovola kikozi mike alemedde mu buwulu ewakikozi oyinza ogenda n'ebyo bitikitoko nomala ennaku ebbiri agoberawo omuntu ow'amawulire agoberawo eddembe ly'abamawulire talisa mu kitibwatayagala mukazi wa tiktok abatava ku tiktok aliyatmankyusi nayanyumirwa nyo tiktok mugisha robert nja kumufollowinga alani sebaali abo bonna ba tiktok bonna balina mu gurupu y'aba tiktok abaye kati mwe bali mu Kampala muweramu n'emitwalo 5 bayitirivu nnyo bapita nayagala nnyo tiktok peter muna insurance yange nti nkufollowinga konze muwere omutwalo bakube vidiyo omukyala ng'ayagala tiktok oli otya nalongo sala kaddu owulira omuliro owulira omuki omuliro oli otya ledi wini naye wa tiktok tamanyi nti no tiktok ekuteekako lipstick bwoba tomulina buli kyoyagala okweteekako bakikuteekako nezifirita zaayotubuza ne ku baami aliyata salongo ase kiwanuka ne alani sebaali bwana semambo sekandi samuel nga tiktok kwovuba kyekitimba kwasula emigonyo kwosula ebitimba era ovubyeko nnyo abantu ab'enjawulo omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayo omulundi gumu gwokka ngende nkole olwo naga embu yayagala nnyo sigoni snapchat ye wa snapchat yasinga okwagala wa snapchat tumira ku blessed betina ali ku mukutu blessed betina black beauty nanyini kavi ne maria omulamuji naye ali ku mukutu abadde ambuzeeko nnyo ne fifi akutumidde fifi agendirira ayagala kutwalako out fifi wange ekyamazima agende ayagala kutwalako out ku nyanja nga ntute wala ate wala entebe wano lekana ayagala tugende kati nga simbula ewedde oba tugenda nzika ngende mu kifo kyo genda mu kifo kyange ntwala ku nyanja tunaawuka tusuuge twambale bino twambale ki bweba tugenda nze atwale nze fifi wekiwesiba ku mubiru nga nze wendi ate nga ndi free twala muki twala munze tugende tubuge n'okuga tulye ne ku ngege ono mubiru tali yangege mwe mukuba mu lubuto nomuwuliriza waffe olulango viki nafuka mwanyinanze abamwanyoko ati wange nafuka nafuka bange viki nafuka aba irene nafuka aba beti nafuka aba gloria nafuka banaksi basandra nafuka bayitirivu nnyo banafuka bangi nnyo balituma nnyo balituma nnyo n'abalugave balina namazzi abalugave nabo batuma namazzi abalugave balina namazzi babemamba mpulebe batuma namazzi mwanyinaze grace namazzi kasiri emiro webale kubakomokota ngerafe tulina bannamugga nga senga wange evelyn namugga ali mu insurance kyekyo tuli kusimbula first class amata gonywa ga royal milk amata amalangira amata amalangira kubanga masufu nnyo masava galungiddwamu from the farm tebagatadde preservatives nakamu temuli mazzi masavwa bajje mu nte bakadde mu payinti baleeta ku dduuka gawomera ku dining ku maca ku kyenkya royal milk kyekyo gwoba onywa mikono gyaffe mena abakedde edda tuli kusimbula first class abali mu zidroni ezikwata ku lw'emitiyana omanyi mpitirivu nnyo n'olw'entebe n'abayita ku expressway yonna abavuga droni naddala ku lw'emasaka kati
ne ku lw'emitiyana bakuyisa enswanjere mu kkoona olweruweero ne weewunzika ne ku munno bwoti nga bakuyize busimbi kasimbi. omanyi stage ezisingako emmotoka empya Entebbe Luweero ne Masaka ezo mpya. olwaleero happy 50th birthday to senior aba SCP Fred Enanga, Senior Commissioner of Police Fred Enanga. Era tugenda nti may the Lord bless you and keep you, the Lord make his face shine upon you, be gracious to you Fred Enanga, the Lord turn his face towards you Fred Enanga, give you peace Fred Enanga. Happy birthday to you Afande Fred Enanga. Tukakwagaliza spokesperson tukakwagaliza nnyo era tukwagaliza birungi byerere tukwagala nnyo Afande Fred Enanga. Muli mutya abali ku byenkya abali ku biki ku byenkya leero oyagala kulya kyankya kimbiru njagala kulya kya Buserena kikyamazima. ngamba oyagala kubuuza gy'ogenda kulya kubuuza oyagala kulya biki. njagala kulya English breakfast erimu kinaki ng'eri fuulu anti erimu kinaki nga kuliko eggi njagala siiki eggi kikaki ebika by'amagi byangi anti omelette lyejje siiki njagala French omuli ennyanja n'obutungulu lya Kifalansa njagalirako juice wa cocktail nga batabiddemu ebibala ebyenjawulo. njagala okulirako buno obumondo obuzungu bwe baleeta bu Irish obwo nga bamutaddeko obuli deep fried njagala buno busotesote obutyanke mashed potato njagalirako baked beans njagalirako enyama gye bawaata bweti neyezingazinga mugiyita muti bacon anikaizi yagalirako gundi bacon African tea wabbali wali ate gwe oyagala kulya ki? Njagala byange byangu nnyo njagala jasi kunfumbira muwogo owa boiro muwogo wa boiro nga museremu akatungu. njagala muwogo ku sowaani empayi 2 eggi Spanish omelette kachumbari n'ovacado bibijja okumala ne chai omukalu kuno toteekamuko kumpekeza akakalu ate ebyo bijira mu birala ojja bona ebitabikatabika ennyo ojja kutuddukanako oteeka kubeera mwegendereza ojja kubamu embiro jagura mbwere tomanyi muwogo awomera nnyo kujja esiike nga liriko kachumbari nomenya kuno nofumitirako eggi notwalirako kachumbari nokubayo mukamwa kakachumbari nga tutono tubasaze kumachakuno ngenda ali kulumumba ku payini ngenda kulyawo empuuta muwogo n'amatooke tetukubuuza gyogenda kulya tukubuuza ogenda kulya ngenda kulya muwogo amatooke ovacado empuuta n'ekijanjaalo olundandika okwenjeera ekibuga kyenva muzibe amaaso nga mukyali baana bato oyinza butaziba amaaso onage nti mudingidi byagenda okulya tutubitegeera awuntire ddala omukira gw'endiga kubanga byogenda okulya kumpi ekyo kyemisana Salongo Robert wamala rumanyika yali ku mukutu ne yakededa ne Chairman Panta kwali ku mukutu omukyala Christine Kabanyolo nawe bali kubanti nti wakededa walona agambye nti kwolabira omusajja kwolabira muki omuzajja omuzibu mu Kampala olabira kuki ye musajja omukatuliki nga muganda nga azalibwa Masaka nga wa DP nga anywa Guinness muganda mukatuliki we Masaka wa DP anywa Guinness oyo aba muzibu bino byakola wammanga ekisooka tosobola kumanya musala gwafuna ng'oli mukazi we ne mumbeera mwena emyaka 3 ekyokubiri tatwala mukazi we auto owawaka ekyokusatu bw'aba anyumya emboozi tayagala mulala kwogera nga banywa ekyokuna kavaako sente ekyokutaano bawandiika nnyo ku mmotoka ebigambo nga Arsenal Manchester United toli mwavu mutwego gw'omwavu okubako ekifaananyi kya Gaddafi Amini Walukaga eno wano maaso kulabiramu ebigambo nga Isaiah 18:15 God bless you ebyo toli mwavu mutwego ebintu omwavu ayagalwa nnyina
namalayo twala omwana ku DNA byebintu byabwe ab'e Masaka bagala nyo enyimba z'abaafa Kafeero basudde ebintu tubwe bityo era mubivulu ebibeera e Masaka bo tebabateera Ntebe wali Kivulu buli muntu ajja n'akakekake otegedde kakati mwe abakyala abalumbalumba bafumbirwafumbirwa oyo mwegendereze mukama Ravamani akutumidde akyaliyo gyali emukono abeera ekayunga abeera erugazi abeera emukono mu tawuni wagulawo nga ku ssaza yonna ono ayongeddemu wano giya nga bwe tugenda mu byokufefeta agee nti ekirala kwolabira omusajja nti we Masaka batambula nnyo nga bawuuba ebisumuluzo omugugu gw'ebisumuluzo baagala nnyo okwambala esaati eza cekiti eza layisi bagala nnyo emmotoka nga zirina emizindalo egyawuufa babeera ne layini ya Airtel mu kasimu k'amapeesa ate mu smartphone nga mulimu MTN babeera nnyo ne tinti mu mmotoka n'abamanyi bavuga nnyo ali ya kawundo bagala nnyo ne Makex wadde amaaso gaba galaba bulungi beefuula abambazi ga lubindi oli otya William Kasujja bambala nnyo ne suuti esuuti bambala kayunga ozitegedde nogula ekooti yokka nofuna omusajja nagwanga tigenda ononyezeeko empale muowino kyebayita kayunga okugatta kateregatera nnyo okukyogera kayunga ne kayunga mwambazi wa kayunga leka zino blazer zibati zebayita jacket ezo ezebbeeyi $2,000,000 bebasinga okuba nemmotoka zomu radio zomu motoka nga zirina remote n'okuteeka ekyoya ku dashboard nemmotoka newebanga avuga kibina eba ne remote wadde ekibina n'okakatikako obutalatala obugenda bwaka mu dash maaso ku gundi ku boneti n'ebintu ntwa bitetegerekeka bebajjamu emitwe gy'entebe nayalamu nebatekamu wansi ekiwempe kya plasitiki nebazaako entebe natekako ekiwempe ekyebyoya ku kiwempe ekyebyoya ate nagulirako ebirinywako ebya plasitiki then wamala ate bamalojjoza nebamwalirako ebibokisi nolaba peregesi kati gwe mwaka oliginyumirwa ddi olinya otya ku bibokisi ekyo kyalo kyekikusumbuwa kyalo nokwata emotoka nojalako ebibokisi mukuolinya bwereme kuddugala omudingidi Masaka atandikirawa siba Masaka bokka n'abalala babikola kasitosomoka Lwera omuntu olina okujumirwa emotoka yo ngaogirinnya ku byoya oba n'olinnya ku binakani bya plastic n'olinnya otya ku bibokisi bebatwala emotoka nokubiri nebazoleza waggulu ku mayinja azifu bwanagitulamu ng'ebuuka ekyo kyalo kyekikusumbuwa nange mbalaba nengati kakati oli bwanajja okugijjawo mbuneyambuka waggulu ku mayinja mbukwajoleza anagikimira ku kakariya paka ojalaga paka gyasula bebabogera ngaakuta ekisumuzo bwati mu ngalo asongesa kasolekisi bwati ayogera alina ekisumuzo bwati mu ngalo buba mulabe mbu yagula emmotoka abantu bakyatambula n'ebisumuzo by'emmotoka babeera na kilesi akantu kabeera mu nsawo just kasensa wa polisi ngaavuga Toyota Rumion mpya UBL ng'alina kilesi ye okyogedde kuba polisi manyi polisi yakuno eyawukana neyo Amerika omupolisi mu Amerika omupolisi bwakuyimiriza n'okwata mu nsawo bakubirawo amasasi ategera nti oyagala kolaki ojawo kisi oba kiso kasita akuyimiriza bwati omupolisi mu Amerika n'okwata mu nsawo ng'ebyasi biruma ategera oyagala kujawo kisi mu Uganda omupolisi bwakuyimiriza n'okwata mu nsawo ng'asimayiringa omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole onigina kinga eyakoledda nga bano bakededde okwatika simbula bawaka genda ononye sente simbula
ekyo mbwamanya agenda kutikula ettooke nasimayiringa tugenzewa yanga ekintu kya tinti kinkutteko nnyo waliwo natera okutintinga emmotoka zawo nage nti bafuba nnyo tinti omweru tobaye abantu bafuirako kirangi ekyo ekibeeranga ekya agabaga agamasa nga galimu ebigambo nabapuleti y'emmotoka natekako negundi bwaba avuga fuso nga munnamasaka bebabeera n'agalevu aganani nga gagenda gakweya ku ttaka n'okutekako ekifaananyi kya Gaddafi ku ndabirwamu mu mbirizi n'ekya Bob Marley ne Lucky Dube oli otya kalanda enamuŋŋoona babyagala nnyo ebyo tugenze mu Uganda Revenue Authority. Uganda Revenue juzi bwe yali awa budget speech ye ng'ayogera ku budget nga wa comments ze nga bamaze okugisoma n'agamba nti URA corruption yagamba n'okugamba nti mwami Musinguzi obwedda mulabaawo naga nti ngenda kukwata abavubuka bonna abakolomu mu URA abasika ettooke yakakyogera gwakubiri era kati wetwogera URA yatadde ebirango mu mawulire ng'eyita bids eyita buyisi bids bazirangira nnyo mu mpapula z'amawulire ng'eyita bids abaagala okusaplayinga body cameras kati wagenda kuba ne body camera nga balaba lapel microphone nga bala basima golodi bagenda gisiba wano abapolisi ba Bungereza kyebatandika mu 2005 then ne polisi ya America era kati zirina bagenda era kati waliwo anajjawo oli ayina okuba ne body camera erecordinga voices ne video kabasigulire okwa abakazi ate kakati bajja kujja nazo mu mabaala ajja nayo mu baala olaba omuntu ajja mu baala ne ID ng'erimbulaga erengeje sawa nyezi ekiro n'esaati y'ekitongole ne tayi y'ekitongole kabagalire okwo ku kamera ng'emulimbulago kati bagenda mu ng'ekigendererwa ki kujjawo corruption anti ye president yagamba nti sente mu bantu mweziri naye bano tebazikuŋŋaanya oba bamubisa ti sente tuzirina nga tuzirina so Mr. President mbantu teri sente kirabika waliwo abamwayintiramugati eno sente gyeziri alina okuwa miliyoni 2 eby'emisolo bateesa balina n'okubanga waliwo aboonoona obwonoonyi ekitongole ky'ebyemisolo mwewa pulezidenti nga baagala ate bannayuganda egutebamanyi bayinza okubanga bagenda ne basigayo enziro bagobesa gundi aliko siggi nga waliwo abasiiga enziro abamusiiga bali abalimu oba mu domestic taxes oba bali mu enforcement nga byabulimba oba bali mu audit oba bali mu customs kubanga abantu abalyanga enguzi balyanga wedde balyanga enguzi embeera egenda kukaawa ku airport ngedde okukola mu URA yonna nga kyamaanyi nga baga nti awo mubiseera byona omusajja yava eggana labisyo yali lwakakooko eri lwakakooko ensi yasika ettooke nga buli awazimba wonna buli awali poloti buli kizimbe baga nti akola mu URA kayiwula nga akyali mu anti-smuggling unity naye lwe byaggwawo kati temukyalimu bayisika ttooke baleka baboona bana ab'obuwala badde batwaniriza entebe ku kisaawe nga tuva okusobola e Dubai bajja kuba balina body camera mu negotiatinga eri bamulaba ku command center nze ndabanga ekitajja kukola kubanga bwe mba ndi bweru ati tutekukyogerako bwe mba ndi bweru ntandika okukubira omuntu gwenjagala okunteeseza ebintu byange ku ssimu aba ne kamera nyumya nemugamba nti nembuze nti onobeeronaga nti nja kubeerawo esaabu ezigira ku nyonyi bweti then omuntu asobola okusanza omuntu sente awaka kibanga bona okwata omuntu wakola notekawo kamera bwaleme kulirawo nguzi enguzi bajeta kumuli wokka ayogera mpola ng'osale kuba ng'ogenda gundi waggulu kuba gitaali Felix platinum Felix ng'ogenda ogirira busuka kkubo enguzi bagirira kuyiwala ewuka inikesi nga bagirya omuntu asobola okujja nagirira entinda definitely ekyo kyokka kyokka ekyo kiriwo kigenda kuleetawo delay muki mu kugirya ate agirya bagenda bagigwalera bekogo bagiwaawo kati ekyo gwe kyoyogera kigenda kudimandinga ono omusuubuzi okubanga alina owa URA gwamanyi kitegeeza nti bano ba first timers bo tebagenda kubalyako ekigenda okuincreasinga revenue collection naye ati nekiri bakirowoozeko enguzi teribwawo wenyininyini weeri enguzi omuntu asobola nogirya mu advance
olyasonoka nti mpamu poloti nkukolere bwenti kati ate ekyo kyoyogedde kigenda te kwongera okukalubya embeera bagereka nti kati ono bwamala okubikebera then oli naye addemu abikebere nga bagabana abantu bangi nnyo abakola emirimu eyo mubiru mu bitongole bya gavumenti nga baliira mu chaini bameka babirya bwe bati bayitirivu nga baliira mu chaini olyaga tujjagabana olweggula akawungezi nga tunyuka mukyekyo ku ntiko y'emiziki nebisanyusa oli aŋŋambye nti entebe mbu wali efujjo gitirivu waliwo antegeeza musobozi nti oluusi tebafa ku bantu biba byakulagira bulagizi genda aligira booti gwe gendde miliyoni 2 gwe miliyoni 3 gwe miliyoni 4 ate sometimes babeera rude era aŋambye mukyala aŋambye nti abamu ku bawala bakola ku airport bali rudu nnyo eri abantu ne booluzingala gejiyo tebakufaako babalagira bulagizi bali gwe genda ali omukulu agambe nti miliyoni 2 omukulu agambe nti emitwalo miliyoni bweziti mu ngeri y'effujjo nti sente weziri president mutuufu naye ensolooza yaazo n'abazisolooza bakimanyi nti waliwo ebituli eri very rudimentary kubanga kyebandibadde bakola for instance bwemba ngenda kuleeta saati ya zalo kampa example yeeyo oba zino eza St Michael oba eza Dave Meyer n'endala abantu zebambala esaati eyo nze ndowooza brand eyo particular brand URA yennyini eno internally erina okuba ahead of the game nti oli oluleeta nti eno simu kinti Samsung A23 Ultra nga URA already emanyi price yayo ku katale k'ensi yonna oba evudde China ng'emanyi China yabwenti oba dupe nemba bakola batya kakati okutuuka wali n'otunula butunuzi ku kintu bwoti n'otebereza n'otunuulira katugambe makansu ng'olinga kyosikamu obusisa ettooke kati nga bwolaba esaati ya mudingidi nga nti esaati eno erabika eri mu sente bwezi leetayo emitwalo 7 ekyo kiteeyi kivudde Nigeria it's not right. It's not right. Onaga nti abali b'enguzi balina ba agent abagitambuza ono yakubye ekyo nakyo kituufu mu ofiisi esinga obungi mu Kampala katumwa mu ofiisi esinga obungi ate osanga agent w'enguzi nga mugagga okusinga oli gwagitwalira jukira ontasobola kubayo eri simu amagagenda oli akuwubaka baga nti tuseyo ampadde miliyoni 7 ng'ate amuwadde 10 yansikako 3 kati namwongera 2 ne bagabana 5 aye nekirabo abanga amumanyifu nti agitambuza bulungi afuna n'abantu ab'enjawulo batambuliza agenda okunyuka akawungezi nga na miliyoni 10 atambuza ekintu kya tax assessment kiri bubi nnyo especially ku importers abasuubuzi n'abalajjani kuba kati products nyingi perfumes oli alese kamera alese biki bamukunya kati ate n'abasuubuzi oludde ensobi gye bakola nti receipts zebafunidde eri bebaleta ne URA olumu obusungu ate tebagala kuziraga bano kuzizeka yalinga okiraba nti oli aguze essimu maybe ya iPhone 15 Pro Max receipt gye bamuwadde eri ate olumu awogamba nze nagisudde sigirina banjirabidde kati ne bafuula ekintu ekuba ekizibu be baleetera bano okugulawo oluggi ne basikiramu amatooke tuukaawo n'okuba nti babasalirewo if you have not brought the receipts then katifika tukugerekere olumu sebe ebintu babisindika ne ku UNBS ekituufu kati process newanvuwa omuntu azze ku nnyonyi atuse maybe sawa nga 9 ku Emirates kati ate n'abeeraawo ate abitwale ate tubisindise eri waliwo yekibaita mu kago nega nti tubisindise nakawa negamba tubisindise bweyogerere ku kamera zezimba zitwanene mu internal affairs mukimugundi mu internal affairs nayo batwaleyo muli munda kamera ngamba ez'okugundi tufuukira kugundi ku bode mu bana abatu neze n'aba internal affairs nabo bawe kamera zeno za kumpi buli ofisa wa government n'abasomesa bennyini abatulugunya abaana mu classes internal affairs nayo minister gundi afande Kahindo Tafi naye akirizira aba internal affairs bonna babawe kamera ne URA eyo n'abakozi bawe kamera amasimu gaabo gonna gatapingibwe mu butongole emmotoka zaabwe zitekebweko kamera mu America abapolisi bonna babako ne body camera juzi mbu URA yakoze gye bayitaani audit yakamya lifestyle audit bagobye bameka bayitirivu mubagobye bayitirivu basanze abaana bagagga nga bagerageranya emisala gye bafuna
mubakozi life gundi style audit mu URA ne bagoba abakozi bayitirivu bakusanga olina apartment osula mu nyumba ya myaliro 2 kyokka omusala gwa million 2 olina abakazi 2 bonna baddayo okusoma abaana bonna basoma goli mu kusoma olina mu lujje moroka 4 bonna babakutte ku nkoona lifestyle audit eyakamya gye yayogerako Betty Kamya ayigigi ate president yali agimugana ndoza alaba amakungula gaayo tobola Betty Kamya yaliko kuba kati olaba nti lifestyle audit bweyambye URA tomuwagawaga Kamya yakutta abantu baffe eri mu OPM tomuwagawaga ajja kuta kwatiriramu twayagadde betwasabye ate yabatadde gutta abantu baffe eri abatadde kama mulungi baterebwa olaba essala y'omutuukirivu eyinza nnyo mukola kwayo ni muti abali abavumirira enguzi munange mbwa abantu mbabeereyo ne bavumirira enguzi mbukubanga abantu babwe si babagiridde naye bwaba muntu wagamu naye omudingidi alina omukisa yafugizawo obukadde 8 n'abulya okakana nga asisa kino nga yakoze kino ne mukyagolesa omudingidi wa kabaka nzikiriza leero akutaano mukwano gwange ennyo goroba rogers omulangira development plan ali ku mukutu ombaka Christine Kaya kwali omukungu Medi Sabana naye development plan owaawa owekira municipal naye wajjudde ebinnya toddamu mwogerako ebinnya bitta abantu omukulu gye musito toyogera ku muntu ng'ebinnya bijjudde mu kitundu bwe noga nti development plan tokiddamu kale omulangira Beni Muganzi kwali ne Emmanuel Buwembo ali kusimbula totusibako abantu bali mu binnya bali mu mbeera mbi nga gosusuta ate abantu abandi badde babayamba ate nobasusuta ate alina oluganda ku Medi Sabana mukwano gwaffe tuwa mawulire golese mayitirivu nnyo era ndulundu kalisizo nabyejwe gyendaze ekalisizo nabyejwe bakita nabyejwe kiri Lwankoni sub county mu Kyotera district kyekiguddeyo kakati ojukira kayimba kafero ke yayima nti obamulindwa muwonga asule nabyejwe eyo kivunanya mukabyo osule ejindi asika bayinza sinywa mwenge kafero teyali enyimba za kafero si za mwenge ye yayino kati yazimbanga atamidde kati kale bazikubanyera abantu gye banywera omwenge nze siri munywa mwenge sirya mikira gyandiga sirya mbobo za nte n'ebirala byonna kati singeri gye sisanywa sizima kakati enabyejwe polisi egenze ku kyalo nabyejwe mu kalisizo nekwata abaana ab'obuwala 14 nga ba boyfriend baabwe bababira pikipiki okuva mu kalungu eyo bukoma nsimbi ne bazitwala eyo ne Kampala zivaayo bali ne batematema bano ne twebazeeko polisi polisi era kamera ennaku zino polisi eri very active kamera zezabakutte abali mu ICT enaggulu awo abali mu kamera mwebale nnyo sebo director mwami Yusufu Sewanyana Nkata Yusufu Sewanyana ye afande Nkata Yusufu Sewanyana director ICT ne komanda Bare amumanyi Wilson mwebale polisi enaku zino ekwate polisi enaku zino omanyi nti ababbye emmoloka bonna mu Kampala babayodde emmoloka zebabbye zikwatibwa nga kamera ekulembedde maaso flying squad CID n'ebitongole ebirala ebyo byokwerinda emmoloka zonna ezibbiddwa mu Kampala zonna zikwatibwa pikipiki zikwatiddwa nowobango abayoolayoola mu kibuga abakuba abantu ennyondo butayimbwa ababbisa emmundu abavumira abantu ku social media bonna polisi mwami muyomba webaze IGP anti kugamba eyiye pikipiki bagijjaluwa kamera ate nga bagibbira wano maganjo kamera yarondola mpaka Arua sebo IGP Omo Afande Okothi Martin Ochola tukwebaza jambo sa ne deputy IGP ne bakomanda nti abalala Afande Andrew Bekunda naye tumwagala nnyo Afande Allen Namuyanja bonna mwebalire ddala owange ne Afande Bwire ebyo wobita na bino bikulu okuwulira famire y'omugenzi mulindwa muwonge kakati omugeo yafusaji yafedda bafukuza obadoga nti omugenzi Council Fred bakalubane aji ongaye nti omugenzi mulindwa muwonge abaana 27 be yaleka DNA ne babasaba bakyala yaleka abaana 27 ne basaba bakyala baabwe babatwale bakebere omusaayi kakati kubo ekyuma ne kyawulamu mwenda nga sigwa mugenzi mulindwa muwonge kakati ate omwendo ogwo
gusabiddwa guddeyo ku kyuma gukebe guddemu gusunsule bakola apiiru tuve mweno kooti kati bali mu court of appeal oba DNA apiiru kati bannange kiri mu Uganda bannange ebyo wobita abagende Masaka Road wali Katonga abakola oluguudo unula esabye abakola oluguudo basabye nti emotoka ziddemu ziyite eri empigi zigende gomba zigwe kalunguzi eyongereyo kubanga basuse bagamba wali twakigulawo lw'abajulizi namugungu kakati ate mwe mukisusiza tukola muyitawo basabye batandika okuyita era gwagende Masaka ekyo kyegendereze agamba ta environmentalist honorable Christine Kaya wange ngendingirira navuga ulira mudaddini abadde agenda okwanjulwa mu weekend eno bamukwatidde ekamuli nga mububbi era ne bamuttirayo kitalo nnyo alitoa Joseph nkubuzizaako ndabira nnyo Madam Marosi n'omuko Fred Kizu owange olutalo wakati wa Eddie Kenzo ne Lagaddi lweyongedde maaso nga Eddie Kenzo alumiriza Lagaddi okubeera nti basooka kukolagana bonna kyokka ate n'amwefuulira n'ayingira mu ddiiru ey'obuwumbi obusatu n'ayiteri n'amulyamu olukwe libadde bikyali awo eyeyingiza mu owa bodaboda eyeyingiza mu nkayana z'owa taxi ne wish bakubesasi ku kibegabega wali kodi Kampala alajja yagala $7 million ya parking ne yeyingiza wakati wa taxi ne wish najjasala omusango mu ngere ekifa mukokko gusikize wa wish kumbe wa wish ayina ebikola n'alimuyisa kuki n'alimuyisa ku mukono ali mukulajjana mumbabukadde musanvu omugenzi fire bongole Lutaya ne famire y'omugenzi linda komaleyo kino basabye abakungu mu ministry y'agenda babafunire kantu kaki omugenzi fire bongole famire y'omugenzi fire bongole Lutaya ne famire y'omugenzi eri wamala basabye abakungu mu ministry y'agenda nti babafunire ku kantu bakyogera nnyo ku mikolo bikine yete tewali kye bali bafunye onagende mudingidi agambye ata unula ojogera nga tamale unula ngotegeeza yunula unula namulabe mu kwepicha nesa mukulu nga yepicha enseko zefujo ensi yagalide ku mulembe gwaffe guneeno ennyo ani Fred Kiyimba naye atali filimani ono we mukono yali muyambi wa Honorable Betty Namboze bakireke ayagala kumwesimbako Namboze ngani anamuwania oyani amanyi Fred Kiyimba yagamba yali muyambi wa Namboze nekitegeeza ki Namboze namusubiza beach okujibera manager wayo ale yajja kumuzimbira nyumba na kumukolera bya bugagga abantu abamanyira nnyo ababaka ba parliament ne wobera ko byango banafutukayo mu bikweseso gy'emmese gye balabira TV eza black and white muje mwesi buli anasanga yanesimbawo buli anasanga onokunuka bukutuseyo gyosanze mugundi mu bivulu mu myala wange campaign masomero omanyi eno tamu ya kulonda era utogerera amasomero agasinga obungi gali mu campaigning okwesimba okuba prefect ebife byenjawulo abazadde bawadde abaana sente bazitwale masomero bakube campaign nezisinga abasomesa ze bafuna ku ssomero nibani alite fujjeri banange wali wa masomero era emmotoka zonna zivano zirabako ebipande boda nga bagoberera omwana n'obubaga bwatandise bubwa senior 4 ne gundi ne senior 6 obani yaleta obubaga obwo mwe bambaliza abaana ng'abantu abakulu abawala n'abalenzi ne batandika bakumbya zene bange ebyonona abaana obwonoonyi kuva buto nango wange baki namba senior 4 ne senior 6 beramu okuva mu P7 katwogera ku bantu bakulu ne babambaza zibuleza ebiteeteeyo ebya siriiti ne babapikisa amabeere omwana wa senior 4 n'omwambaza siriiti ekoma mu kiwato n'omupikisa amabeere nemwambaza abalenzi bugundi obupale obubatipa mufujja gitirivu ennyo ku masomero n'abasomesa nga begase mulimu nabo bazina mazina ebyo byonoonya abaana ne bikatagga omwana senior 4 nayonoonekawo obwononesi mumubakolera pate ku masomero bagenda kwepiica nakubeera mu pate Professor
Gilbert bali baseka Bukenya eyali omyuka w'omukulembeze w'eggwanga si wakuddingana ne yali mukyala we Dr. Margaret Bukenya si bakuddingana ngera wekiri nti omukulu Nabira Naggayi Sempala si wakuddingana ne mwami Sempala kiranze onagende kamagu kale nawe kasito zadde mu internal affairs tunalya gwe mbu kamera kamera osobola okudingana kakati gwe bakusindikayo kugenda kubbirayo omusala gwofuna tekumala okugenda nti no mbu neyogeza bikimbu ebya kamera mbu tulina byetwogera mbu bo tebagala kamera muyiwala yibana manya mugundi mu internal affairs bakusindika wafuna omulimu kukubba oba kuweereza gwanga oba kusika toke gwenga gwo omuntu ate nesimu ye gitegedde kandi bamanyage ekumandi nja kusoma wano namanyage ne message ate mbiwereze ne minister tagude ku chocho nsaga temunzitira obwerere nsaga okutyamukama tata nsaga tonzita nsaga temunkube sasi muliiso okutyamukama simbula genda okole Bukedde aganti abayimbi abagudde ne Kenzo Bukedde teeko kuba ekirinamu omukono ekyokulwanyisa Kenzo kubanga engeri gye bamukubamu nti bamusuziza okubba bamusuziza okulya bamugja omugaati mukamwa Bukedde ete kubanga waliwo akirimu enkuba abanene abafunye ebinubule mu bufumbo biri mu Bukedde kyokabane Bukedde ate nga munda ebyokayanira omulambo gw'omulamuzi biwanvuye leero kooti lwesalawo tukutumidde nnyo Denis Oliema olyeko ate ebyakamoga poliisi eyimiriza 13 bajja bisanga muno ate abakazi babiri bakwatiddwa ku byobubbi bwa bodaboda kirimu abakazi nabo baagala ssente ebyabagagga bafunye ebinubule mu bufumbo babakujjiddeyo wano ojja basangamu mu lupapula lwo luno olwa Bukedde aleese bingi bagenda nti no omusika eyezze ebintu by'ekika banne bamugobye lwaki lwakubasiranya biri mu Bukedde waleero n'ebyemizannyo biyitirivu kubasiranya atya ate Daily Monitor agamba nti ekaseese ababaka banenyeza nnyo amagye ne poliisi nti bagayalirira intelligence yabaweebwa ne batagikolerako bannange enseeno ate abakozi mu URA bagenda kuba bambala body camera nga buli bajja mu field bajja ne body camera nga zijja zibalondoola kinabagana kuseka tooke poliisi bajja zibasanze awaka wanabeereyo body camera poliisi eriko cruise zeyogeddeko kubamenye Bukalasa Land Office ate Uganda Aviation Farm eriko enkula zegenda okuteeka mu nyonyi etwale e Congo enkula mawulire amalala gagamba nti wetwogerera waliwo abagenda okukolaki okufiirwa emirimu olw'obulumbaganyo obwakolebwa ekaseese bakubiddewo no Minister of Security Major General Jim Muhwezi nga inspectinga Mponde Lubira Secondary School ekaseese waliwo abagenda ogobwa naye lwaki balinda ebizibu nebigwa ne balyoka bagendayo ate kooti egenda kusalawo wawe bagenda okuziika omulamuzi Stella Arachi Amoko ate ne Yellow NRM wetwogerera mapenduzi bamukungudde dda IMF ekakasiza bilioni 442 nyezegenda okutuwa bagenda kufulumya bilioni 442 ezigenda okutuweebwa bannange cabinet egenda kwogera ku land reforms n'ebirala bingi nnyo biri mu papula lwa Monitor afulumya olunaku lwaleero omukazi wuno akoze app eyokunoonya emirimu mwegyetaaga ate waliwo emirimu egigino gye balanga mu Uganda Electricity Transmission Company Limited mingi ddala gwanoonya omulimu egula Monitor waleero tebajewadde West Nile baayo tebalina musaayi West Nile amalwaliro tegayina musaayi Science Technology and Innovation Secretariat bagambye your chance to contribute to the development of Uganda's national e-mobility strategy baba no wano babadde kololo nebibi muno mulimu ebyokutestinga meters
mukyala kirabo mu UNBS anabituwa mu bujjuvu monita naye mutadde wali waliwo olala yaleeta zitakola buyaka obutakola kiri mu Uganda ngeze mu New Vision gavumenti efulumiza trillioni 2 eri ba supplier trillioni 2 eri ba supplier kati kyekiseera tugende mu bitongole bitusasule betwakolera emirimu wano tujja muli muti abali lero nolunaku lukulu mwebala emirimu era emikolo giri kololo public service day olwaliro kololo bakozi ba gavumenti bagenda kwegirisa ekyo nakyo kati waliwo ekisemu edde ettooke ettooke lyaliriddaewakethe parishes oba amaki amagombolola 19 gagenda kufuna sente za parish development model milioni 12 eri amagombolola 19 bagenda kuba ne sente. Gavumenti efulumiza bilioni 63 egenda kugula obutabo bwa revised O-level textbooks bali kukuba ebitabo mwe muli mu sente. Kasese attack abakaba parliament baga nti security yalwawo nnyo yalina kisinga Chala Florence Kabugo yagenda nti balwawo nnyo nga tebagamba honorable nga tetwalaba ab'emmundu ne tubagamba ne mulwawo yali munamawulire wa musinga. Buganda etongoza investment drive mu USA nabbanja alabudde aba microfinance institution okwewala okujja sente nyingi ku bantu be bawola. Ate nga ono omusumba agambye nti nali simanyi nti Patience Lwabwogo muwala wa President Museveni abyogeddeko wano. Gavumenti okufulumya sente nabyo biri muno nolwekyo abagibanja mudduke emisinde. Waliwo omugga Nyamwamba ne Mubuku nagwo gwawaguza kyegikoze abantu eyo Kasese abeeyo babonyebonye eno batemu eno migga eno bayinja kuuluguka waggulu eno njala ne mu Rift Valley mwennyini bannange bali ku gavumenti eriko emisolo emipya gyereeta nabaka parliament batadde ku nninga olw'obutasasula badereva baabwe ne ba PA baabwe mube balya sente babalyazaamaanyi babakomya ku bitole bya mmere kyokka abategeevu bemwantutenga abaki bahonorables ate be balyazaamaanyi ba PA baabwe ne balyazaamaanyi ne badriver baabwe Uganda bannange oba nyalabirwako ngusibude okutya mukama amagezi mwe gasookera olabe ennyonyi buli ku makya zitendereza katonda otya mukama simbula genda okole wangisebo ogamba otya mukulu wange taata bwakeddedde muli mutya ogamba olya kamagu wange ndi wano sirina mutawana nakeddedda nange siina buzibu jo kasita nafunye sente olunaku nenduta webadde mukama katonda nafunyeyo emitwalo 2 ontegedde wangi ontegedde muganda wange yona yawasa omusawo n'amusuulawo kamagu nandikuvuge naye mukama nsonyiwe nsebo nze ekigoziganaatanga mbeera wa mulina musawo mulina biki byoyogera naawe ati baja sikutegedde kati gwogamba oli alina wasa omusawo ne mumusuulawo anti si ye gwe oli mulala katooke olaba omusawo asuulikawo ye omusulewo oliyewa asuulika ate waliwo ku mukolo nga twanjula ate kali omuntu gweyanjula kitegeeza gwolonze mu bangi naye kuba wayanjula toddanga mukulinnya ku buko ate ku buko bebubayo kankuddire katono kwatirya mukama yavuddeko dda alo kwoli kwenge niwogamba tukenzera magwe ya time nteekako mwaka sente bwezijja kozi wadda mugundi bweni alemu omuntu manager omulamba mu kampuni ya transporta naawe kyekiriwo kigozi andi bulungi kamagu wange ali atya switatu omusawo ne muzeeyi ate kamagu ngerakolesa ontamukuwaako kubanga ogambe zinamusuulawo atabadde gwe akantumireyo abantu 3 mukuweeko amuleke buza alinayo agambye aludde okuba ku puroguramu ajja kuba ku mande kanzukuseeko ku mugagga Jesco Katende David waliwo n'omulongo waswa waliwo omukalo gwokemupiira egyasi kawumansereko wa traffic omumanyi oyo mumanyi bulungi ddala nanyini galubindi omwami oyo kawumansereko akola bulungi kituufu ddala Kamagu wangi nze musawo munaye omusajja tansuulangawo omusawo oluusi nakyange ngaalajjana owe najjeera ngaalajjana yakimanyi nti oyo Saalongo si Saalongo gwogira obeera eyo
Kamagu nsaba kutumirako. Babuuzeeko mukwano. Okutumira omwami n'omukyala bala mukoze najjeera omukoona. Nayiseewo nnyo we bakolokotera engege we batunda n'amatooke. Kituufu. Nabadde nzira buwaate nga nina amapeesa ge ŋŋendamu. Ne mpitawo awo ku dduuka. Muzeeyi omuwubirangako. Kamagu nsooka otumira abasawo benkola nabo abazaalisa mu Uganda prison betwaa promotion banayogeyoge. Ali ate yeddira engeye. Yali mukyala Nabunya RPC wa Kampala ndi extra naye mutumidde nnyo. Mugambe mwagala nnyo ndi brother we Nabunya. Kituufu bannaye nange mutumidde nnyo omukyala oyo omugogofu ategeera abantu. Nentumira omwami Serufuusa awo e Bujuuko. Nentumira omukulu Frederick Katongola awo e Namugongo. Yes. N'omukyala Nasiwa n'abakyala we Najjeera bannaye mbatumidde nnyo. Mundabire nnyo. Kale Kamagu. Bagambe mbatumidde nnyo 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 nnyo. Bugolobi Medical Center sibeerabidde mikwano gyange mbatumidde. Ani naani? Ntumiddeyo Jeni Mulogo, Beka Mwanda, Nakakula Juli Samuka. Bonna obaagala nnyo. Bonna mbaagala nnyo bannaaye bwe tukalabya emirimu. Bwe mukola emirimu. Essebo. Bandabire nnyo. Kituufu Kamagu. Kale tweyanze nnyo tweyanzege. Beera bulungi. Good morning to you. Njagala okubuuza ku baami nga okuva omukyala bwe yagenda n'anoba ng'ate kakati wasumulula ttabo. Ali atya mukoddomi wange Kambugu Jolo enamumiraawo webali ku bantu wakedde dda kankwata ono Top Radio. Hello. Wangi wakedde mando wakedde bulungi oyogerako ne Ssemuju enabusogwe kamisewo ku bantu bangaawo atusako ekitabo kirwa Naalongo alina mugongo ekikola nkamange Julius Sekate ali kiwangu kyemene munyanyiwo koseya yalina busogwe webaituweereza. Mundabire nnyo kambuze ku mukyala Susan Nanyanzi webali ku bantu wakedde dda. Good morning to you. Good morning to you. Kamagu bali kuweereza ssebo. Mwebalekeera ssebo. Kakande Moses nzimu eno ssebo. Mukulu Kakande Moses oliwa? Ndi wano kukyena Kabago ntwala abaana ku ssomero. Mu miti. Yes ssebo. Abaana basomera waawo Nyenje Buddugala kwemu ku bbiri takajjungewa. Sebo Baseeka Junior wanene yalinga Vincent Alex Edda. Eneseeto eno. Seeka Junior ano kukyena buti yalinga Vincent Alex Edda. Koze ali waggulu omukulu yagigula. Omukulu yagigula ssebo kati magana. Bali eringa oyita yali meeya w'emukono. Omutegedde mwami Semanda. Noyambuka waggulu nkitegedde yalinga Vincent Alex Edda. Sebo saakutumirako bantu bange. Babuuzeeko. Ninayo kanso ya Bakama Brian akwagala nnyo. Mwami Katoma. Serunjoji Fred Junior. Mumanyi bulungi Serunjoji Junior. Musajja akwagala nnyo. N'osembya yaani? Ensene zaabona abatuuze b'Ekawuga. Kale beera bulungi tweyanzeege webali ku bantu wakedde dda yakedde dda. Okay abalabake ali ate mukoddomi nge naye yakedde dda. Professor Samuel Machero Semakula naye yakedde dda. Ndabira nnyo Ssaabapeesa Kanso Jime Kigozi Akiki. Halo. Waisa. Nze Ssemmero Joseph Kinyogoga. Kinyogoga kiri luddawa? Eno Nakaseke. Olina Kaseke gundi jjajja kyofa togabye kabuye. Gyoli Ekinyogoga. Byalo ki ebirala ebiri awo Ekinyogoga? Wangi? Byalo ki ebirala ebiri awo? Wano waliwo Looma. Roma? Ng'ekyalo bakiyita Looma? Kuwana. N'Engoma. Zukusa ku bantu basatu bana. Ntumirako maama wange Eruweero. Awo e Butontomule Kazinga.
ne taata wange kalibeera bulungi bwana Tone eseta wavuga special ndabira nnyo komanda wamala abiga mwe bali kwatu mwakededda bonna bali kusimbula first class bakededda olwalero public service day emikolo giri kololo public service day emikolo giri ndoza president Museveni mugenyi omukulu tazikiza top radio odalebo tata sebo olyota munange muli mutya webale tuwanga mukisala tuyisawo eddoboozi tata ani ono webugera makanika batota sebo mundeeba tukwago sebo yebale emeeya yalwanyi kuba nanyini bizimbe kati bagenda kusasulanga 1% site kanso bebadde batugunya akyaliyo tewanyala embaka wange emakindi west amawulire agali mu Kampala esebo enkya sebo kansabuga ya tiimu ye ya mawokota egenda kusambana ya tubugapo tuli mu kaseera kazibu esabasajja kabaka gyali newekitiibwa Peter Mayiga ffenna tubeereyo nange gyendi nawe kamagu gyoli ne mediseeko omutyabayiza akagyali ne makolo kavuma ne lubakyoya bonna bajje oli otya ndi bulungi omukulu omulabako dokita Lawrence Mulindwa wali ekikopo bakitwala abaana bafuna obukadde 2 beyagala yatukyawa babakolera pate tuddamu endala eyokubiri yatukyawa ajja kutuddiramu munnange tujja kgenda ku geeti tuyingire lwampaka tujja kuja tuyingire mpaka kanzukuse ku bantu bange beera bulungi oyakabuzi kwalisalo essaawa twagala okubuuza ku baami abaami ngaoli oli musajja mufumbo naye ngaomuwala wa mobile money abeera mu kayumba abulako katono nnyo okuba amaka ge ekigwo ali atya muko kankwata ono top radio halo mwebale kuwuliza yesebo twakedde dda muli muti eyo esebo mbeera eri mu ggwanga lyeyo njiraba ogamba mukatu imuyamawokota kanso James Bugwaya mwalinga menejita ategerera busiro ate jjukira busiro yawumuza honomosuuka ukagamba kyaweni omukakole yabeerenga omuwagizi so nalibosuubuga ekyo tukolekonga kyokubanga tolemera mu buyinza babannaffe abakuta abalwadde abasuuse nkitegeera osesebusesise eggwanga liri mu kabiga nnyo amaanyi empusaawo yakusuuka omubaka Beka Kawalya munalubaga North okuza manyi wange Dr. Kenneth Gungo wakufa Beni Sentongo muli esimani gyali bulungi nnyo Sentongo owereza sikiriza ndugire omubaka Kayondo Ffe munamukono South ne mumanyi waffe Kayondo omusajja yaddamu n'akola ki ajulira ono yafuna 10,000 naye simanyi mwana oyo yeyiwanuka kyali oweni alemu yamuteekamu ssente twabagwamu nga bebaza okuyonja ekibuga mu nkuba eno esebo zikiriza nsembyera abantu nga 2 akamasukulu akakuddize ena papa wamuwuliza gyali tena mutawaana agenda suuka agenda akuba ku matu era kati asobola okubako engeri gye yeyayamula era kisajja kikulu ampola gwate kyalite munnange nga bw'omanyi obusavu obwo wakiri mpola kisajja kikulu yekengera nobanga asiiga langi kisajja kikulu tomanyi kusiiga langi ipulasita nkwebaza wategedde ekyatuuse ebutambala olabeko mpuuga Matayasi bwe yabadde alambula ebitundu ebyo bannaffe payolo eyasookamu empigi wano nga tewali kalimu wadde abantu balwadde bali ku seminti n'akasolya kakotemwenda kukola abadde alina okudda ebutambala bannaffe banabanja ne badusaayo ebitanda naye kyebakoze mu mukwano gwo okumanyi mukwano gwono ow'ebbendobendo ly'obutambala mu kivumbi muwanga kivumbi abatuuze bakutte ebipande bagamba tugoye twagala kanso kibira ate musa matovu beera bulungi kansala Vincent Lwama Kakonga naye yakededda ate mutabani wange omwepiiki
omukulu Eriki Jagwe Mbiro Ntono Sabe Piki naye yakedde ali kusimbula kanfuna ono Top Radio. Halo Lubachi oyo oli otya mukulu jeni munna ali atya bestman Beni Ngabo yali mulungi self feka abeere ebyo mu ebyo nga mama Irale nno yagize zadde wangi yazadde yabadde ki wiiki 3 kati nga tiki ng'agize yagize ki ne Beni talina kyamanyi ali lubuto Beni talina kyamanyi bino byamusukka lwani Beni byakola ki amayira lutono ogamba lwani Beni yakyakala naye lwani nze mama Irale mukwano gwange yagambye nti lwani ate tata Irale abeera mukyala abeera ku faamu mutuufu kugambye buto yagambye lwani ate ayogera omukazi naye kalevaawo sosikiriza ndabira nnyo tata Irale ne mama Irale ozi bamuyita Richard Mukasa Ndawula Richard Mukasa NRM omulangira mulangita ndawula musanga omutumidde nnyo American Haiti andabire omukyala mama abaana amagaza mingi byere mama abaana bamuyitaani tomusobya oleta ekizibu ye Jackie ye Sandra ye yani yerozi yani yerozi omukyala muleke yakuba n'embaga emabega kaawo yandaga charite yandaga muleke livudde mutwe wangi livudde mutwe live kulyagazaaki eyo yamuyinya lya mukyala waana ati munagi mutegeere waliwo omwana bagita Sozikawe yakutumidde Sozikawe yange mbw agenda kwekomya okuzaala Sozikawe mbw agenda musala enseke oyekyo emyaka mbw bagenda musala enseke naye bagenda okusala nze tebansala nze tebankomya naye bakutekera wakawumbi nazonkomya nga Engineer Fred Mayanja Kagwa yagenda kwekomya yamanya ebizibu bye zigambye wangi Sozikawe tebasobola kumukomya ate Engineer Fred Mayanja Kagwa simanyi byabwe nga wakye bekomya otegevu yekomya so omwami Sozikawe mutumidde nnyo ebera nnyo omukyala kwesina kafeero sobo mukama wange nakolaganye n'omumbejja mumbejja ki omukulu akomezebwe ani akomezebwa nga naye bwe nakolaganye n'omubejja bagenda kukomya nga tomanyi nze tosobola kukomya nze tebakomya bajja kuwa empiso webake waliwo omwami bamuyita kimotoka emumanyi kyofa kyoba omumanyi bulungi kyofa mumanyi agenda nakaseke kentulo so omwami kyofa sikabuye emupyaddako sentulo nkutumidde nnyo bagaza bingi byereere waliwo emupya wange bamuyita olabubeka kawolya obeka rumoge noli nomuvubuka bamuyita Iga Makanaga Faiswali bamuyitaani Iga Makanaga Faiswali enyo honorable David Kyamuzika Lwanga Wusuju beera bulungi tweyanziza Komanda Menton tukubuzaako nywa 7 Hills webali kwandika kededa Komanda Menton RRU Rapid Response Unity ne timu yo yonna abali mu namba UH203W bali ku Top Radio mukulu Tata Praise Kalule stanwe enatete wakaliga stage mwebali kwandika kededa so nga ate abalaba kededa abali kusimbula first Ismail Malias Geredi ne yakededa CPA Jeff Malende naye alimbigeza nti omanyi mukulu alimbigeza mpolampola tumusabira buwanguzi ayagala alimere ku mulimu alimbigezo omulimu ate kugulemerako nalo akutubidde mama atuzalira abawuga mumeme atuzalira abakola ki abawuzi Sarah Najuma olugavu oyava mukyala wange naba mukyala wange
bamukyala wange mukyala Sara Najjuma bawala bange abawuga ntegedde bulungi kutegedde bulungi ojja kakasa lwaki mba tekkuta ng'ate tetakula omugugu gw'obwavu gumenya mama nze kamala okwebakayoko omulundi gumu gwokka ngende nkole ondigina kinga eyakoledda nga bano bakeddeddwa okwatika